tule ku video eno njera mu mpitire wano bereddene Proscovia Nareiso abere ku video eno Geno Proscovia Nareiso abere ku video eno bulungi nnyo mwetaaga abereko njera mu mpitire Frank Tumwebaza wa police oyo Frank Mwesigwa wa police abere ku video eno njera mu mpitire Yoseriti Bahabulwa abere ku video eno njera mu mpitire Yoseriti Bahabulwa mu mpitire ba MOP bonna abasigadde bajja tusanga ku information eno wabula nga nsembya njera mu mpitire ba foot soldier bonna njera mu mpitire ba foot soldier bonna njagala n'abantu b'ennansi nabere ku video njera mu mpitire ba foot soldier bonna abantu b'ennansi nabere ku video eno njera mu mpitire ba MP ba National Platform bonna njera mu mpitire party structure leaders bonna babere ku video eno party leader structures zonna babere ku video eno then mu mpitire wano Mpuuga de Mapuuga n'akabinja ke aka Democratic Alliance then bamala okutuuka tugende maaso nga bulijjo ngenda kuyisaawo akalango kagenda kubeera kamu nkole security alert zigenda kubeera 3 kunya mugenda kutya security alert kunya muzi recording muzisaasanye kasoke mpiso akalango kano alright mwenna bana Uganda okwetola ensi yonna akalango kano kabakwatako kasoma katya nti US/no people power 2026 fundraising drive ngijja kuberanga nakozo omwezi ogwokusatu 2025 ku sawa 5 ndoze zo mu America ejja kubetegekeddwa ba chapter leaders bajja kuba bayita ku mutimbagano go bayita Zoom oba ensinkano ku Zoom nga ensinkano eno ayagala ogenda ku kibanja kino okwetabako eno endagiriro 6 5 22 5 eyo ye ndagiriro baje tuyita meeting ID eri 666 522 5668 ekisumuluzo password oba passcode eri 6 fa entono ba F entono small f capital R capital U capital Y capital V ngoyagala okumanya bisinga okubino ojja kubira kuba tesi ku simu eneyo mu ngalo eri 7 20 2 nchiddamu kankadde mu luzungu abatamanyi luzungu bakategeera US/no people power 2026 fundraising drive. It will take place on 1st March 2025 at 11 a.m. ES time, organized by chapter leaders via Zoom meeting. Meeting ID is 666 522 5668. The passcode is 6 small f capital R capital U capital Y capital V. For more information, please contact the organizer of this Zoom meeting on their telephone number 720-296-3611 for more information about this Zoom meeting. Okotola ensi yonna abana abagala okubeerako kubanga tutandise kati speed ya yiriri. Alright. Kati bwe mala akalanga ako nga sinatandika security alert ngendo ko wala ba chapter leaders mwenna uniformly nga temweyawuddemu. Put aside your personal differences and interests. Nchiddamu nkola ba chapter leaders worldwide. Put apart your personal differences and interests. It's time to expose Museveni. It's time to demonstrate. Nchiddamu nkola ba chapter leaders mwenna okwetola ensi yonna musooke muteekeere obugugumbo bwammwe n'ebyetaago byammwe abantu bye mulina ng'abantu amu struggle. Mutandika okuddamu okuorganizinga demonstration worldwide. Kubanga jesaawo y'okwambula Museveni ne master plan ya 50 ya master plan. Kisusse ky'okuwamba abantu kati ngenda basa ba chapter leaders yenne essaawa entuufu tulina okwabiza Museveni
One, tulina causes amanyi. There is ongoing kidnaps in Uganda. There is torture, corruption. Waliwo kati accountability. Eya bina mutungo. Twagala gamba ensi ez'amanyi zikira okufandinga Museveni nga zifandinga amajege. Mwembadde mumanyi miliyoni 4.5 eza dola. Waliwo miliyoni 4 endala zibadde baweereza Museveni. Kambalage wano. Waliwo miliyoni 4.2 ezibadde ziva mu America nga zino ziva kankababulinga bakali mu luzungu. Nga mujjako miliyoni 4.5 za dola ezibadde ziweerezebwa mu USAID via USAID nga zigenda mu bina mutungo. Mulina mesente edazimbatementi ziyingira wa Museveni. Zi miliyoni 4.2 za dola for John Hopkins for research and drive social behaviors change in Uganda. This money was used to fund research at John Hopkins University to drive social and behavior change in Uganda. Zino sente zibadde zikozesebwa okukyusa endowooza y'abaana bavubuka mu ndowooza yaabwe y'ekintu ekizaala okugiza ku kintu ekirala n'okukyusakyusa abantu obwongo. Kituyita mindset. Kati mbadde muli ku miliyoni ziri 4.5 waliwo zino 42 million US dollars for John Hopkins research and drive social behavior change in Uganda. This money has been used for funding research at John Hopkins University to drive social behaviors change in Uganda. Noza kati mutegedde bulungi nnyo. Kati mulina tayimu, mulina yokola bingi nnyo, yessawe yokutwala kati nga Museveni talinya expose Museveni ensi zonna zexposinga Tutsi dynasty erimu Pirato erimu ne Museveni. Noza mukitegedde bulungi nnyo. Alright, kati awo tuvuddewo yebadde ng'entandikwa kati kambawo security alert tuve wano. Njala mu recording security alert zino muziteeke wonna okwetoola. Tutandise neno. Mwene ba comrade abali mu Uganda naddala bali ku ground. Njala bategeeza nti ekigenda maaso ekya drones okuba comrade baffe naddala foot soldier. Ekintu kino kiteeketeeke era nga mulimu bannaffe oba bannammwe abababala. Mummwe mulimu bannammwe abababala ne bawayo information. Information neetuuka ewa Christopher Damulira. Damulira n'akozesa abantu be yajja makomera okuba nti kati beba operating drones zino okugenda okukwata abaana ba national platform yona gye babalaze. Naye njagala bategeeza lingirida oba omukulu akulira okutrackinga n'okukwata abaana b'enkyukakyuka bonna. Mumpulirize bulungi. Lingirida atambula mu drone zonna kuba drone kati ziringa 20. Wabula lingirida Christopher Damulira gwakozesa one Christopher Damulira mmanyi bulungi nnyo. One Christopher Damulira ono ye Maria Mungu omupya mu regimu ya Museveni. Ono ye Maria Mungu Christopher Damulira ya operating kidnaps torture buli kimu ono yabikulira. Kati Christopher Damulira a operating nono Frank Mwesigwa oyo ono Frank Mwesigwa tebabalimba ono ye acting Inspector General of Police. Ono acting Inspector General of Police ono Frank Mwesigwa. Oli gwe baateekawo byakagaba simbi akaki oli kifaananyi ono acting Inspector General of Police ono Frank Mwesigwa ye acting Inspector General of Police indirectly. Kanza mutegedde bulungi nnyo. Kati mumala okutegeera ekyo kati njagala bategeeza ekigambo kino mukitegeere bulungi olwaleero. Saagala saategedde saawulidde. Ba comrade be bakutte enansana ne bakutte nga bava e Masaka bonna. Njala tegeeza president n'ekibiina kya National Platform ba Uganda bonna nti drone zino kati lingirida akulira drone zino kuba okwata abaana. Head of them y'omukulu we kubayita Christopher Damulira. Naye ay operating n'abavubuka abali ba criminal nga bambali batalekeddwa na kugwa kufa ne babajja eruzira nga bayina emirimu gy'okukola egy'okuwamba okutulugunya n'okutta. Ng'omukulu ono akulira ekibinja ekyo kivuga drone n'okuwamba muyita Ibra Mugagga yakulira ekibinja tracking ne kikwata ba foot soldier bonna. Era baganda baffe bakwatibwa Nansa na recently which wedde bonna. Ibra Mugagga yabadde nga babala ngafuna information
okuva mu bantu bannaffe batulimu abo nga Christopher Damulira ya monitoringa n'okuba nti asindikiza operations bemu ne baganda baffe bonna abadde bagenze e Masaka mu kuziika bonna abasinga obungi abakwatiddwa era Ibra Mugagga ne group ye eya mafias bebajja mu kkomera bebadde mu possession ey'okuba nti bebaleadinga arrests zino ez'abannaffe bonna. Omukulu ono Ibra Mugagga yali yakwatibwa nga yateekwa mu kkomera ku misango gy'okubba n'okutta abavuzi ba bodaboda n'emisango emirala era bali babadde mu kkomera okumala emyaka 5 until Christopher Damulira yegedde ku operation ez'okujja abantu basobola omukola emirimu gy'okutta n'okuwamba era kati gy'emirimu gy'akola. Ono state agent nga yo omulimu gwe wakutrackinga baana ba Nuupu nabakwata kuba trackinga buli kimu n'abagenze Masaka yennyini yakola ki yabadde abatrackinga okubakwata. Kati ono ye Ibra Mugagga abasinga obungi mugenda kubeera shocked. O Ibra Mugagga abasinga obungi muzo kuba mumanyire ku TikTok. O ye Ibra Mugagga ebifaananyi ngenda bibaterako wano bwe nnaamala ngenda bipostinga. O Ibra Mugagga ngenda bo ebifaananyi bye byonna. Ono ye mukazi we. Oye mukazi wa Ibra Mugagga ebifaananyi ngenda bibaterayo byonna. Oye mukazi wa Ibra Mugagga. Oye mukazi we. Oye Ibra Mugagga muyinza n'okubanga mumanyi era akwatagana bali abo mu kabira. Oye Ibra Mugagga ya operating kidnaps zonna. Oye Ibra Mugagga yakava n'okukola embaga ebiseera ebyo ngenda bo ebifaananyi. Ono ye mwana we. Oyo ye mwana we yenga kitawe yono wano akwata abantu abakwata ba foot soldiers n'abatulugunya. Oye mwana we. Nchabo ebifaananyi bye linda kukatono wano nchabo ebifaananyi bye era stiru yono mukyala wano kwe yakakuba embaga yoya Ibra Mugagga yoyo operating ne Damulira okukwata bana ba foot soldiers bonna mu drone zonna. Kati yoyo Ibra Mugagga mugende ku TikTok ne family mugitegeere era yono wano yoyo Ibra Mugagga yali mu kakodyo kokwata abaana baffe bonna bamala ba foot soldier mumanyi bulungi nyine ku TikTok kwali era ono wafango ni era ne wafango ni yoyo Ibra Mugagga yoyo yali dinga group zonna ezikwata abaana n'okutulugunya yoyo Ibra Mugagga mumutegedde bulungi nnyo. Kati bamuyita Ibra Mugagga ono state agent yali ne Damulira mu cooperating okwata drone n'okwata abaana bonna aba national platform ba foot soldier. Oyo mmaliriza security alert njagala ziva ku mukumu loke tugende ku information n'abagala violence n'okubizi. All right. Kati waliwo ekizimbe ekiri mu bitundu by'e Kamwokya. Ekizimbe kino nga ICMY ne ISO saakole Christopher Damulira bakikozesa nga eddwaliro Azwero bakikozesa nga Tocha Chamber. Kina level 2 mu basement okuva ku ground floor oba omugguukiro kina basement 2 wansi ng'ekizimbe kino kye bakozesa mu Kampala okuteekamu abaana abawambibwa ne batulugunyizibwa ne battibwa n'abajiwa mu safe house ez'enjawulo okuleeta okujjanjabwa ko clinic eno clinic ya safe ya state. Akazimbe kano bakayita Aga House. Akazimbe kano bakayita Aga House kali mu bitundu by'e Kamwokya. Kali bitundu by'e Kamwokya ke bakozesa kati nga safe house oba Tocha Chamber ey'okutulugunyizaamu abaana bonna abawambiddwa. Akazimbe kano bakayita Aga House. Ne kliniki yennyini eriko gye bakozesa okujjanjaba abaana bonna ababakubiddwa muno ekiro emisana waggulu bakolera bulungi nnyo wansi nga batulugunyizaayo abaana okubatta ababalemeddwa nga bafudde babafulumya ne bajja mu kazimbe ako bakayita Aga House. Ab'e Kamwokya bulungi mukamanyi nnyo keeko eno nayo Tocha Chamber naye ng'ate emisana waggulu bakolerayo era abantu abasinga obuyita bamanyi nti wano bakola ki batulugunyizaawo n'okuttira abaana. Kano akazimbe bakayita Aga House mukala bulungi nnyo saagala muntu agenda nti yategedde eyo Aga House eno Tocha Chamber. Ate kuliko ne clinic ejjanjaba abantu bwe batuusizaako obuvune ngenda kakuweereza mu buli ango
okategeere eyo Aga House eyo nayo Torture Chamber eri bitundu bye Kamookyaawo nayo weeri wano ndowooza oizo girabira obulungi eyo Torture Chamber eyo Aga House abe Kamookya bitundu ebyo na eno Aga House mugimanyi bulungi nnyo eyo Torture Chamber wansi ku ena floor 2 mu basement gibatulugunyiza n'okutta abaana ababa bafudde babajjamu ekino bagere emiki emirambo ne bajoocha oba ne bagikola kye baagala eyo Aga House e Kamookya nayo bagikozesanga Torture Chamber awo nawo tuvuddewo njagala genda ku nsonga endala kuba tugenda kuwanguwa nnyo obudde tulina butono. Alright, obudde tulina butono. Eno Aga House eri Kamookya ku Mawanda Road. Eno Torture Chamber ekozesebwa okutokyalinga abaana ba Nuupu bonna abakwatiddwa n'abantu abalala era nga waggulu waayo waliwo ne kiriniki eno ekozesebwa okujjanjaba abo abakubiddwa obubi n'abaleetaawo okuba tukola ki okubajjanjaba. So eyo Torture Chamber eri ku Aga House mugitegedde bulungi e Kamookya. Abantu bangi battiddwa wano nenga kizibu nnyo okumanya nti wansi waliyo Torture Chamber. Nga bwe nabagambye ekizimbe kya Bank of Baroda e Masaka nabo bakola ekintu kyekimu, so mutegedde bulungi nnyo ku nsonga eyo. Alright. Katugende mu maaso. Ekyo nakyo mukitegedde. Kyakola security alert endala, then tulyoke tugende mu maaso. Kati indakoa mulinde katona nnyo wano mwenna abantu ababeera mu Kampala n'ababeera mu nsi omuli UK, Dubai, Qatar, India, Canada, Germany njala bategeeza abatero sinkana omwami gwengendo balaga mubeere begendereza nnyo ngenda balaga ebifana bye bantu babiri wabule buli muntu yenna abeera mwegendereza ng'osinkana abantu bano kubanga bano ba state agent abakola emirimu gy'okusaanyawo abantu. Omuvubuka ono bamuyita Ayebare agamba nti avambala naye nga muvubuka ono mukozi mu bitongole ebikesi era alipotinga direct ewa Dairy Drinking General era onatera nnyo okusinkana abantu ku Speak Resort mu Nnyonyo, ku Serena, ku Sheraton, View Regency hotels ez'ebbeeyi naye nga abasinga obungi yeeyita abeera nnyo mu meeting z'aba investor n'okusinkana abantu naye nga omuvubuka ono wabulabe nnyo bamuyita Ayebare naawe bamumayitegeera nti omuvubuka oyo naye state agent era bano abamu abatambuza obutwa nga temumanyi mulaba abantu kufa naye nga tomanyi ani akuviiriddeko okufa obutwa yooyaawo gwe njagala naye mwetegereze bulungi nnyo oyo Ayebare atambula nnyo mawanga operating labo atambula nnyo oli bamuyita Ayebare omutegedde bulungi nnyo oyo ne tuvuddewo then tugenze ku muntu omulala omwami ono bamuyita Derek Wasuli ono musajja ali more deadly than what you think. Omuvubuka ono agenda kwesimbawo mu Bende municipality 223 naye mutambuze mulungi nnyo wabula nkyakola research yange okumanya obuvubo n'obuddo. Omwami ono yeeyita nti ava mu eastern side yeeyo naye nga musajja wa Kabano. Kiteberezebwa okuba nti be bamu ku baana b'abantu bali be baazaala nga baakava mu nsiko era nga kitegeeza omwana ayinza okuba nga wa mugenzi Frederick Rejema. Omuvubuka ono naye wa tabbu akola black ops missions wabula he is very smart. Bamuyita Derek Wasuli. Abantu b'omu east muyinza okulooza nti muntu wammwe ono muntu wa Kabano. It's alleged that he's a son of late Frederick Rejema. Kati ngenda kulaga ekifaananyi kya Rejema then you relate. Amanya ekifaananyi kya Rejema then you relate yourself. No manya omwami ono yono. Be very careful and vigilant. Amanya ekifaananyi kya Frederick Rejema relate with this boy.
kubanga fe tufuna sources eza information oyo mvubuka bumuita Frederick Wasili kigalwa mutabani wa Rejema bibana bibazaala nenga kati yefuula nti wa mu Eastern kankuwa ekifaananyi ekirala yoyaawo is oneka akola black ops mission ezamu 7 wabula tosobola mutegera naye ng'ono kigambibwa okusinziira ku sources zange bebamu ku baana abasajja bano bebazaala nga bakava mu nsiko ne babateeka mu bitundu by'enjawulo okubanga gye bali bedisigayizinga nti muntu wa mu east nesi wa mu east so njagadde bategeeza mutegere bulungi n'oyo mutegere bulungi nnyo kambasomeremu wano kubako mutambulirako omwana ono y'omu ku baana ba General era bagumuluumingibwa naye nga bakola emirimu gya black ops era nga bakola okuva mu mawanga ag'enjawulo muri Somalia n'amalala gonna state gye batumye okukola emirimu gyabyo naye nawo palitengera nnyo Somalia ne mawanga Museveni gy'abamutumye gwalina ekifaananyi ky'omugenzi Frederick Rejema nakijjemu saakitaddemu wano mu archive relate you'll get the information nga bwenjogeddeko olwaleero awo tusembyo security alert eno yegendo sembayo eno ya Mr. President yekka kansulenti otuuse era wano wenjagalira mukulu Franka mwesigwa Muhoozi Kanyerugaba Christopher Damulira babeerewo obutuufu nnyo alright Mr. President buno obubaka bubwo era njagala obufune mu mirembe okusookera ddala najja nenkola security alert luli nembagamba nti baadde bapulaninga okukwata president nga bagenda gamba nti bafoot soldier bamenye poliisi ez'enjawulo ne batwala emmundu buli kimu kyenayogera mu security alert eyo era state yeewuunya nnyo nafunye nkya information eyo but probably ekintu baali tebagenda kukwata chairman Nyanzi baali bagenda kukwata president but unfortunately when nayasa information eyo ne basala bakwate chairman Nyanzi bamutwale nkiddamu bwe nakola security alert eyo nayo nona meeting y'abasajja nga bwe yali mission yali yakwata president ne bwe nafulumya information ne baga katukwate mu chairman Nyanzi kati njagala security alert jengero kwa president then relate nebigenda maaso ojja kutegeera kati abasajja bano bakoze buli kimu ekisoboka okuteeka president wansi balemeddwa kati wulira strategy gye baleyinze nti eno yegenda okumala president waffe amaanyi ne struggle amaanyi wulira strategy baleyinze egenda okumala president waffe amaanyi ne before nga sinna basomera strategy eno nyongera okujjukiza Yoseriti Bahabulwa ne booneekweka togenda kuzigumya mbiro ojja kumaliriza nga ofukamidde oba nga tokuliddewo over wakutte chairman Nyanzi n'omutuwala kati omuterese naye nga kyoyagala okukola kwe kumusibako nti muyeekera era alina amasasi alina ebyambalo mufuye nnyo okwagala okugenda mu maka ge mugayingire mu planting ey'ebyambalo n'amasasi buli kimu kikole kubanga ku kitebe nababuusa ku kitemu kyasobola biteekawo wabula mwagala kuyingira mu maka ge nga bwe mwakola wa komanda Akireewo ne muteeka ebintu bye mwateekayo kye mwadde mwagala okwakisesinga ewali ewa Nyanzi ne mu motoka ye muteekemu kasasiro wammwe then mu framing ekesi ya mutwale military court no problem buli kimu kikole abantu banyu wabateekako emisango gya treason muli Sejjusa what happened to Sejjusa mwaguteekako mutukutu Mukunde what happened to Mukunde mugutaddeko Besigye what happened to Besigye nawe gyali so buli kimu kye mukola ezo all tactics zaggwawo kati Nyanzi ne munamuga nti Nyanzi bamusanze ne tanka na 7 ne musanga ne propagulnet 8 ne musanga ne gundi ne mamba 7 that is time wastage mutesi chairman Nyanzi kuba temuna kye mugenda kukola wewe onyanga omuntu ajje emisana n'akola ekintu misana nga takikwesi kitegeeza nti akulaga ye byakola biri mateeka ate talina kyakutiisa kati otya kigwe kyotamanyi nkiddamu ne munaga chairman Nyanzi ayina mundu 705 ayina engatto z'amagye ayina biki ayina n'ennyonyi byonna mu biwandikiko bimwagala the end of the day mujja kizula lwaki embwa teseka ekyo nakyo nkibagambye mwagala kufuna geje mungira makaga ga chairman Nyanzi muga penetrating mutekembi mwagala ngai mwakola mwateeka ku Museveni bya planting emundu ne byambalo mu compound yo mugenzi Luwumu nga bagala minya mulye kye mwagala okukola olwalo that is history katugeza ku security alert ya president Mr. President Yoseriti Bahabulwa
Mr. President Bakyagulanyi Center ene security alert yo njagadde ojikuwa olwaleero obere nayo nga moyo seriti bahabulwa muzeyizedde ensanga bisibe nyini kabuyonje etambula ne mutabani we dere drinking general oba genetically modified general saako Maria Mungu omupya Christopher Damulira ne acting inspector general of police mukulu Frank Mwesigwa kino kibatudde wansi ne bapulaninga joli mu bulamu obwo olwaleero mumpulirize bulungi nnyo. Omwami ono bw'atuula olwaleero nina kyengenda obbalaga. Museveni bw'atuula kano ka video kalimu sound naye Museveni mumulaba nnyo nga avudde mmotoka atambula bw'omu yeebuuza ensi eno ngenda gireka nti laba ani bengenda ogirekera wabula nnaku bbiri emabega bamukutta akafaananyi ng'atudde yekka ali isolated mu bwenyi bwa State House Entebbe ng'atunula ensi gy'agamba nti agitakabanidde nga buli kimu agenda kireka naye ng'ekimuli mu mutwe embaata zange zonna ne master plan ya 50 master plan ngirekedde ani kaakano ngende ku strategy kulira atudde alowooza ebintu bingi time emuweddeko plani yaabwe y'emyaka 5 eyinza obutagguka bano balese zonna mbaata zaneti agamba ensi eno ngirekedde ani naye nga talina kankabaddiramu kaddoke ngende ku strategy awotuvuddewo kati eno bwe bamaze okubeera mu mbeera eyo eno strategy bategekedde omukulembeze na buli kimu. Mr. President saba owulirize bulungi nnyo abasajja bemmenye okuli Museveni okuli mutabani we Didigi Jeno Salimu Salekisa Ovuga Damulira Maria Mungu mpya buli gimu ya Museveni saako ne Frank Mwesigwa bagabye bati eno strategy yaabwe bagabye tuba twagala okumana Kyagulanyi amaanyi nga kalute kannaba tumukole ebintu bino wammanga mumpulirize bulungi nnyo tumukole ebintu bino wammanga bagambye we should make sure we disorganized Bobby Wine before elections. Tuyina okufuba okulaba nga tukyankalanya Kyagulanyi nga tetunnatuuka mu kalulu bagenda mu kyankalanya batya. Bagambye nti tugenda kukozesa enkola zino zigenda kubeera 5 zeziriwa. Mu Luzungu enkola esooka bagiyita arrest all close allies. Kwata abantu bonna Bobby Wine bwe yandibadde yeesigamyeko era be yeesigamye tuyita close allies. So Mr. President wano kutegeeza nti Museveni ngamenye bali mu nteekateeka ey'okukwata bonna ba closed allies bo. Tugenze ku nteekateeka ey'okubiri. Arrest key people in the party so that he is isolated by the time he reaches the campaign period. He will be alone or alone. He will remain with those small foot soldiers who are very easily to compromise or to sell him out. Bagambye nti tugenda kwata abantu bonna ab'enkizo mu kibiina kya National Platform. Kino kigenda muleka ng'asigadde yekka. We tunaatuukira mu kaseera ak'obululu ajja kuba takyalina abantu bonna abalina obwongo busawundi wabula ajja kuba asigazizzaako abo bafuutu sooja abatonotono abangu ennyo okuyitamu n'okugula bamuleke bwannamunigira nga talina kyazzaako. Tugenze ku yookuna. Arrest and detain trusted foot soldiers. Kwata era osibe
bonna ba foot soldier Kyagulanyi beyesiga, as it happened in Sese Island previously. Nebagamba, arrest party heads like Nyanzi and the others and put them in communicado. Kwata abanene w'emitwe eminene gye yeesiga mu kibiina ogiteeke mu nkomyo okulinga Nyanzi n'abalala obateeke mu nkomyo. Kwata abo obateeke mu nkomyo ey'okutaano. If wanono bakambuwaddemu bagambe if it is possible we can also arrest his wife or we can arrest his wife or one of his children. This can put him off from politics and it can lead him into depletion. Bagambe if need be nga kyetaagisiza tukwate mukazi we oba tufuneko omwana omu kwabo gwe tukwata ku baana be, kino kijja muleetera okusigala nga ali confused n'okumuleetera ogenda mu birowoozo ebiwanvu kimujje ku mulamwa gw'ebyobufuzi nga bo bakipulaninze. Ekyo nakyo tugenze ku kyokutaano. Disorganize the party structures. Taataaganya emitendera gyonna egy'ekibiina nga bwe kiyimiridde, so that when time comes to election he will be heartbroken without any support and trusted people around him, and he will be concentrating on missing people. That means it will be very easy for us to win the election without Robert Kyagulanyi Ssentamu interference in our way. So omukulembeze strategy zonna ziwulidde bulungi nnyo. Strategy zonna ziwulidde. Abasajja bano ze drafting mu meeting yabaddeyo olunaku lwabadde lwakubiri ze baatuddemu ne bakola strategy zino zonna bwezito bwe ziyimiridde. Njagadde nzikutegeezeeko mu security alert eno ozitegere buti bano kye bapulaninga. Ompulidde bulungi sebo kye bapulaninga okukola kuba kye basinziddeko ennyo okuteekako essira kyova olaba for the first time basindise drone ezitabangawo okuba nti bakwata n'okusindika abantu bangi nnyo okujja okuba nga babega. Kino video ezisinga obungi tuzipostinze emisana muzirabye. Abatazirabye kanyongere kubanga abamu temubeera ku social media mujja buzikulaba live katuzibalageko wano. Abatasobodde kubeerako misana kulaba Facebook katubaleko video ezibadde ku kitebe olwaleero nga bagezaako okwagala okukwata abakulembeze. Zino ku video kibadde ku kitebe kumacha ebakwatidde n'akakiiko k'ebyokulonda aka National Platform. Buli kimotoka kyonna kyolabe kyefaananyiza taxi ebadde drone. Sebekyenyope kisaliddwako. Ezo zonna zola zibadde drone nga zirinze kukwata. Eyo mugirabye kambongere n'eno ndowooza. Kambongere n'eno ejjabbawo ekifaananyi ekituufu. Kano ezo zonna drone zibadde za open door kukwata bukwasi kuteeka munda. Ezo zonna nga bali ku biragiro bya Muhoozi Museveni, Frank Mwesigwa ne Maria Mungo Mpya, Christopher Damulira. Buli motoka yonna gira nga yeefaananyiza drone kamunye yonna ebadde drone zambalaba bulungi nnyo. Ono omwana anzoomingidde video eno abadde mulungi nnyo. Mugenda kulanga n'ebisajja biyomba nga babirabisa mu video. Mwetegereze nnyo akatambi kano. Mugenda kulaba abantu abasajja bennyini nga biringa bayomba nga abasajja abalabisa ku video.
ezo nazibadde drone nga zirinze kwata mwana banzongidde ane bategera nti babali kondoza bwani solo lwaki bine bisajja bitulukodinga bitulabisa obiraba abana babazoominga bulungi nyina babalaga abo nasiba police bonna bava makomera ezo zonna ganga Ndozo balaba obalaba ezo nazibadde zirinze kwata mwina video za mutalabengeze mutuzigasigaziza nga za kubalaga mutegere kye kibaddewo nakyo kigenda mu maaso baabo balaba bonna abo obalaba alright azakati mutegedde bulungi nnyo ekyo bwe kibadde kati awo tuvaawo mu bufunze security alert ziba ziwedde kati ne information gyempadde president ebeewadde kati njagala tugende ku kyatuleese ekya information yatuleese bulungi nnyo okusookera ddala ndowooza mwagala kansokemba we violence ndowooza mwagala violence tewali kyakkola mayo mwagala nnyo ebintu ebyonoonese dani ebintu ebiteredde kansokemba we violence bwe mwagala ndowooza si bwe kiri ya kati okusookera ddala katugende ku General Proscovia Naraiso mumayimu amutaginze dda katugendeko mu violence okusookera ddala tunagina mu violence njala okusooka okwebaza bannayuganda mwenna especially abaana abobuwala mwe balinya kubuulirira jjajja Proscovia Naraiso nakijangajja nalwewuuba olw'ebigambo bino gye bemwamuwadde mwe balinya mubalire ddala temujjanga okwo ebintu bino bibadde bitumenya nga tubikola ffekka nga bantu bazoga lwaki tulina obuzibu n'abakazi naye bulanga omwana omuwala atandise okuvayo okutegeeza jjajjawe ekituufu kye kiri njala bebaza nnyo bakomredi mwenna abaana abawala abakoze omulimu gw'okubuulirira jjajja Naraiso ne mugamba jjajja emyaka gikuweddeko ate nno bwe mmala wano ngenda basaba mujjajja mumubuulire okumala okutuuka ku Lwokutaano oba okutuuka ku Sande mubuulirire jjajja bulungi nnyo buli ekisoboka mu kimugambe wabula olwaleero jjajja oyo Naraiso namuwoni nga mu vidiyo yasembayo mwenna mwaliwo ne mbagamba ne muganda Naraiso va ku Kyagulanyi va ku national platform Naraiso n'agaana kati Naraiso nze bwe nkuwoninga kiba kitegeeza mbakutegeeza nti tojjangu mpola wagaana sina kyakukolera olwaleero kankwambule ensi ekutegeere bw'oba olina omusawo gw'osobola okunzigulako mu International Criminal Court oba okusobola okukubira Interpol oba osobola okukubira balooya bo banziguleko omusango as long as nti obujulizi bwe nnaaba njagala kuggwe ojja buleeta mu kooti ensi eraba kyengenda okukola enkoko egenda kikola bazzukulu baayo olwaleero nakuwoninga ne nkugamba va ku Kyagulanyi naye nga towulira nga bwe nawoninga ddewo dati nti va ku Solo n'agaana va ku Kampala n'agaana kati naawe vidiyo yasembayo okwogera ku nakugamba va ku Kyagulanyi n'ogaana kati olwalwo sina kyakukolera munnange nze kankulabise katunda lima nkyamba naye abazzukulu abakubuuliridde olwaleero n'abalaba enkomandi nze kati mumutwale empaka nga kaguddeyo mwe munaamanya kye munaasasula kati munnange bwe bakuwoninganga okkirizanga ekisookera ddala General Proscovia Naraiso katusooke tudde mu administrative structures amagye first and foremost omuntu yandiyagadde okumanya amagye wagayingira mu 1994 wagasanga mu kkubo
towulira nko bantu myaka emeka wayingira amajago era wagayingira ovaawa wali beeredde ne bitundu byekubikwe ng'oyina ebbaala kitegeeza amajja wagayingira bukulu era kyakwangwira nnyo okuyingira amajago osobola okufuuka olusanira lw'okulu kubalya omuceere ne bakuba n'ennoga kyakwakuba nga ali beeredde ne bukwe ng'oyina ebbaala mw'okola kyakwangwira okuyingira amajago toyina maka ga muntu gw'oyogera ati govaamu tewali muka musajja nti olina omusajja gw'oyogerako kitegeeza wali kyetwala era nga omanyi nti babeeredde nabeera mu mabaala kyakwangwira nnyo okuyingira mu majaago tewayogera nti wali mufumbo nti olina omusajja nti wava mu maka ga gundi wabula walina ebbaala ebuyikwe gy'ova oli okuyingira amagye mu 1984 tutandika butandisi bw'oyingira amagye mu 1984 wayita emyaka mitono nnyo ne muwamba ne mu kuwamba tewabuulira bantu wasoma kyenkana ki olw'ensonga tukimanyi bulungi nnyo gwe neddere drinking general mwe bajjeno mwekka abatakufanga kubeera mu offices lwaki omuntu okubeera jjeno bakusindika okusoma emiterere y'enjawulo okwetoola Africa, Asia, Europe, mu America, Canada ogenda osoma mu akademi z'amagye nalweiso osobola okubuulira omuntu ina munnayuganda akademi y'amagye wagendamu okusoma okufuuka general no ennyota zo ez'obwa general wazifuna oyita mu mirimu gy'omanyi obulungi wali okola ng'ogiwa Museveni mu nsiko ekyo kyokimanyi tebakusanctioningangako nti ofune ennyota nga ziyise mu mitendera mituufu egy'amagye no ennyota zo ez'obwa geno wazifuna okozesa bitundu byo byakyama ne influence yo n'obulogo bwo bye bintu byewakozesa okitegedde bulungi nnyo kati ngenda kutandikako bulungi ensi ekutegeere gwani abasinga obungi mwogedde information nga ntuufu wabula kambongereko gye mutamanyi mwe munaamanya kye munaŋŋamba kansooke mbasomesa ekintu kino nabasomesa facial expression body language bakita body language ne body structure kati wenjagala osooka obatwala awo sooke mbasomese nalweiso yaani 1 bw'otunira nalweiso mu feesi ye ne body structure erimu abantu bameka bw'otunira body structure ya nalweiso erimu abantu bameka nalweiso alimu abantu babiri she's 2 in 1 alimu abantu babiri ompulya bulungi nnyo alimu omusajja n'omukazi yensonga lwaki feesi ye alabikanga omusajja alabikanga omukazi kekisoka ekyokubiri bw'ayogera eddoboozi lye olwo lwayogeranga omukazi walwo lwayogeranga omusajja ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo era bw'abanga atambula tatera kwambala nnyo mpale ezino ezaffe zino empale z'abakazi bambala oba jiini ayambala bigo bibbuibui muzimanyi bigo by'Abawarabu bibbuibui byayambala byajjiramu bwajja okutambula gyayambala nnyo ebiteeteeyi kyekimwambaza ebiteeteeyi linda nakikugamba edda kati mwenna ababadde tebamanyi nalweiso nze namugamba wesonyo kyagula n'agaana ng'ebyama tubisirikidde ssebo omukyalo oyo era omwami oyo abamanyi ekigambo kye bayita kamalero terezaala mukuba ebintu byo muyinza okugwa eri gye mugwa omukyalo oyo ate ekiseera kyekimu omwami wandika ekigambo ekituufu nga sina kikugamba bw'osanga omuntu ng'alina akalya enkoko alina akalya gonja mu luzungu baba muyita batya bw'osanga omuntu ng'alina akalya enkoko akalina egonja mu luzungu bamuyita batya ono agambye biosexual oli mutuufu bamuyita Aphrodite kati bannange eggwanga lyonna bannayuganda omukyala Proscovia Nalweiso ekituufu kyali bamuyita Aphrodite mu butonde bwe Aphrodite alina akalya enkoko alina n'akalya gonja alina bu animal bubiri alina aka animal ak'abakazi n'aka animal ak'abasajja era mwenna
mubadde mwebuuza omukyalo ono kye kyamugana okuzaala njagala kabatema nalwayisa ono mu nsiko gye baali nalwayisa ono naye eno video bwe njikola nalwayisa oyinza obutadda ku radio oyinza obutadda ku TV oyinza obutadda ku TV obukulabike ku wantu wonna naye nga nakuwoninga dda n'olemerako lebedde ku Kyagulanyi naye nga towulya bulungi nnyo nalwayisa nga bali mu nsiko emirimu gye yagikola mugisomye bulungi nnyo mugimanyi gwala kyebaditemanyi nti omukyalo ono Aphrodite alina akasolo k'omwami alina akasolo k'omukyala kembage nti alina akalyagonja n'akalya enkoko mu process y'okuba n'obu animal obubiri yakozesa aka animal akamu neyeganzika ku mukazi munne gwe bayita Joyce Rose n'amuzaalamu omwana omuwala bamukusa oluvannyuma ne bamutwala mu America gyali omwana ono ali wakati w'emyaka 39 kwana nalwayisa njagala owakanye eggwanga oba ontwalo nsibe nga mu nsiko teweeganzika ku mukyala gwe bayita Joy Rose ng'amufunisa olubuto era omwana emukukusa ne mutwala mu America ali myaka 39 kwana omwana oyo gwe wazaala mubamu ku bakadoogo abali mu nsiko kubanga gwali okulya wingi abakadoogo abakyala kati kyovolaba nti omukyalo ono bwe yamala okukola ebikolwa byonna byonna yeesonyiwa kye bayita okuddamu okuzaala oba okwagala omuntu yenna kubanga amanyi bajja mu exposinga okikumidde emyaka almost 4 kati olwaleero nkyabiza ensi ekitegere tugatolumbanga Kyagulanyi nga teweetegese omukyalo ono alina obuanimal bubiri alina akalyagonja n'akalya enkoko wabula mu process mu nsiko yagwakomu ku bakadoogo gwe bayita Joy Rose n'amweganzikako n'amufunisa olubuto era omwana yamuzaala omwana bamutwala mu America kati yoyo omukyala gwe bayita Proscovia Naraiso bwe mulaba asaakala eddoboozi modu z'ekisajja ziba zirinnye bw'ajja n'ayogera ng'omukazi modu z'ekikazi ziba zirinnye Naraiso bw'oba oyagala kuntwala mu kkooti okunvuna n'omusango ku biga byenjogedde muzigulako keesi oba ogenda ku Interpol oba International Criminal Court obalaga luddawa obujulizi mbwetaaga ng'ozze mu kkooti physically ng'oggyemu engoye oba nga tokoze surgery ensi ejja kakasa kikyoli Gurumba Kyagulanyi ate on risk genda olonye ku basurviving kadoogo bonna abawala kati bali myaka 45 bali myaka 45 ku nkaaga basurviving kadoogo bonna abaana ab'obuwala bagenda kugamba omukyalo oyo Aphrodite alina obusolo bubiri akalyagonja n'akalya enkoko kyovola olumu ayogeranga musajja atambulanga musajja olumu najja nayogeranga omukazi kyovola asaakala eddoboozi kubanga ali 2 in 1 she's he and she genda obuuze omuntu yenna ali mu nsiko kwabo bakadoogo abawala abali mu nsiko bonna ne Museveni akimanyi Salimu Sala akimanyi Tumukunda akimanyi bonna bakimanyi nti omukyalo yalina obu animal obu bubiri ompulya bulungi nnyo kati guwalo tinkudde ffe twali twakusirikira nga twakuleka naye mutinkula ebintu omatamanyi ne mutandika okulumba abantu nga bakusiriikiridde olya bulungi nnyo era njagala obulya abantu obuyukwe gye wavanga olinayo ebbaala olyoka oyingira amagye mu 1984 wali okola mulimu ki wali otunda mu bbaala kyakwanguyira okuyingira amagye okozesa ekyajjulayina ekyo nakali akali enkoko okukola ebizibu byo ompulya bulungi nnyo kyova olaba nti abantu abasinga obungi obaleeseeko obuzibu kati wulira emboozi omukulu ono bwe bamala okuwangula olutalo mu 86 tasobola kukwana mukazi yenna wadde okukwanibwa omusajja olw'ekyama kye kiri gwe njagala ombuli nti bali bagende ne boyfriend oba girlfriend wa Proscovia Naraiso tasobola mukugamba kubanga atya ekyama kiri kyabadde ekumidde ebbanga lyonna omukyalo oyo katulala ensika ekitegeere amannya nze lumbuye genda ompawaabire kyenagamba Diodati nti genda mpola ku Solomon Kampala n'agaana mukoze ebikolobero bingi ojja ku radio ojja ku TV ovuma Kyagulanyi omuyita akaana akato ngera kubuuza bw'ayingirira amagye mu 1984 walina emyaka emeka
lwaki wakkiriza Yoseri okukulembera oba gwe wali otegeera kubanga naye wali tewasoma yensonga lwaki togenze ku international courses zonna mu academy zonna okufuuka jeno ng'oyise mu mulansi zonna kubanga tewasoma okitegeera bulungi tewasoma abantu bangi bonna abakyala abagwa mu kategole yo bye baakulekera okuyamba Nalweyiso wagaana ssente zaabwe eziri mu buwumbi n'obuwumbi Museveni ze yabawa wagaano zibawa abakazi bonna bakadooga abakyala bonna baali mu nsiko okuva mu 19 paka 86 Museveni yabawanga ssente zaabwe Nalweyiso n'ozeddiza waliwo n'omwana owobulenzi gwe wakwata nga yali kafulu mu kulwana n'omukwata n'omukweka mu safe house kubanga wali baagala mutta n'amala ne yeemulula okumala emyaka 2 ng'omusibidde mu makaago Yoseri nga anoonya omwana ono Nalweyiso walemera omwana oyo owobulenzi kubanga ali muganda omwana ono yamala okutolokako n'adduka bwamala okudduka ne bamutwala entebe n'alaba Yoseri n'amugamba nti ate baatugamba nti wafa oba wagwa eddalu omwana amugamba sigwanko ddalu wabula Nalweyiso yali ankwese makaage agawa makaage agawa yalina amakekolo nga gy'omukwese Nalweyiso olumiza abantu bangi nnyo mu magye nga weefula nti oli wa kitalo nnyo naye ngera kutegeeza gy'okomye okulumya bakazi banno bonna abalina okufuna omugabo gwabwe gy'ojjokoma okunkumuka ng'envunyu bwe zikunkumuka gava ku bintu ebitasobola kubeera ku bantu ba bulijjo era ofubye nnyo okusibisa abantu bangi nnyo bonna bomanyi nti baasama nnyo abandi badde babuuza ssente zaabwe ezaabaweebwa kumuki mu lutalo olwo bwe yenkola gy'obaddengako obutaagaliza enkwe okukyawa okutemula okuwamba buli kimu nga buli muntu yenna eyandibadde asembera Museveni mugamba ebintu bye gwe kennyini omuyisaawo n'omukola ky'oyagala kati mukulu Proscovia Nalweyiso ndowooza kati otegedde wooja mulina ebizibu bingi nnyo ensi byandiyagadde okumanya singa bukyenkya ng'oli ku State Square tukutte to prove this information nga bakwambudde ng'olina obu-animal bubiri ensi ogenda gigamba ki gwali wano Ajerega Kyagulanyi ngera okubuuza gwajerega Kyagulanyi oyi safe house ze wakateekamu abaana ba Buganda n'obatulugunya n'obateeka mu tanka ez'akabuyonjo mujjukira n'emyaka gye nkoze video ku mukyalo oyo nga n'ekyama kyensirikidde nga namuwonigana ne ngaganya okutegeera kati kyekyama omukyalo oyo ali 2 in 1 musajja ate mukazi yensonga lwaki abatatakola ki teyeetaba mu bintu bya mukwano naye njagala bajjukiza yazaala omwana mu nsiko omwana era mukukusa amuzaala mukazi munne n'amanya nga babuulidde kino manyi bajjeno kwe bali Museveni kwali naye kwali by'omu kati atidde information efulumye etya the moment you attack Kyagulanyi attack him at your own risk kati ensi ekutegedde amanya g'amapya gwe Aphrodite you are 2 in 1 olina akalya enkoko n'akalya gonja so kati deal with us at your own risk tukoyo tumanyiira mwalwana omuntu yandibadde akubuuza mwawandika ludda nga mugenda mu nsiko mwagenda kulwana lwa bizibu byammwe bye mufunyemu okutuuka olwaleero ensi temugikulangako ku kyapa kya Uganda tekuliko mannya gona ga Museveni no ekyapa kya bannayuganda buli muntu azala mu Uganda abeera munnayuganda mugamba mwagenda kuleeta mirembe ki gye mulwanirira nga abantu mbawa bakumaca n'oluguno ne batulugunya ne mbatta mirembe ki gye mwagala okuleeta nga temukkiriza bantu kwogera mwagala kukulembera bakasiru mirembe ki gye mwagala okuleeta nga temukkiriza dde omuntu okuvaayo okugamba nti kino kikyamu nga gooza mbu mwalwana ebintu bye mwalwana ani yabatuma era mwe mulowooza abalala tebasobola kgenda kulwana muyina monopole mu violence omuntu nga gwali kulanka ya general bajeno bameka bolanga bazze ku TV bakola ebibuzibuzi by'ekisibu nkubuuza gwe mukyala gwe Aphrodite bagenerals bameka bolanga bazze ku TV bakola propaganda
Muri mu category yemu ne dere drinking gino kubanga obongo bufanaganya. One, a full general tasobola na kujja mu media kumala gwogera go byoyogera. A full general kubanga you are not qualified to be a general, you are not sanctioned. Togenda nga komo military academy yona kebere Kenya kebere Tanzania ngolwava mu nsiko nga wamera obusajja abakazi n'akasajja n'otandika okukolya Museveni ebintu bye byakalogo kalinzira kati byokola yensonga lwaki kati weefudde wa kitalo bajjeno tebabeera ku TV nowhere. Temulina mondopole ku kintu kyonna otiisatiisa abantu ku kyalo wali mu mukono w'obeera n'ebitundu ebirala abantu teboogera kubanga nalondoyise yali ku kitundu nyawo emyaka gyo gikomye okutuuka nga mutiisatiisa nakino kankikugambe nga nva okantu kano abantu bakitegere bulungi nnyo. One, generations mwalimu enkadde zanjawulo mukko ne ku generation eziriwo olwaleero. Nyongera okujjukiza nti omukadde magezi nga n'embuto wali ogalina tosobola kusiriwala tukuleke osiriwale otambule butambuzi ng'embuzi yasize ekibyaddo tulina okwogerako kubanga n'omuzzukulu bw'ayitirira nnyo ekitigi n'alinnya mu mmere jjajja ava mu mbeera n'amukuba kati ne jjajja atandika okuvumbula amalwolu g'abazzukulu we ku makya n'agavumbukula n'atandika okugalya ng'ate alina abazzukulu b'okulabirira oyo jjajja tetusobola kumuleka kulumisa bazzukulu njala tujja kugambako. Zero generation ndala nnyo kubanga tezirabanga ku lutalo, they want to experience the war nga emushinike bino mbyogerako. Generation eriwo olwaleero mujunyumiza twalwana who sent you there in the bush. Remember this youth at this particular moment they want to experience on what you are yapping around on TV radio. Twarwana mwarwana kabulengana okulwana. Bana abaana baagala ku experience nga ku lutalo bakoyo okuli bemwogera mwe mulooza mulina monopolo musamuna bwanjawulo nnyo nnyabo goloozo ina mmekeza abakyala nkubuuzo ina mmekeza abakyala gwatula ku TV noyagagalala ng'ekigaaga kumbe buli joiners biri. Kati njera kugamba mukera ku TV ne mukola propaganda temwagala bogera ko propaganda mukera ku TV ne mukola malis temwagala bakola ko malis ate waffe si malis waffe propazungu si propaganda waffe propazungu nkiddamu mukola malis black meiro ne mukola propaganda waffe tukola propazungu kubanga tuleta information ngojja kuntola mu koti gambe na reso prove mirongo jamwengo mu koti jamu n'akabikko omulalu ensi yero ngolika akali enkoko n'akalya gonja ogenda tugamba ki munyumye entalo jjukira nti omwana omuto yenna abeera iga nnyo okuwulira ekintu kye bamusomesa ayagala ki experiencingako. That's why nti Museveni bwe yaba parade eyabaddeyo ne bamutwalira video za parade ogo Kyagulanyi ali serious nabo North Africa batandika bali mu military training kiyakoze ng'akubira de mpuuga ne bamuyita mumpuliriza bulungi nnyo bino byonna ebyokuwamba byonna byabaddewo. Museveni yayise empuuga n'amugamba bino nga mbadde sibimanyi mumanyidde mapuuga bwe yagambye mukama Museveni yamugambye nti nange bimbadde sibimanyi kuba mbadde sikyafuna information okuba mu bantu bange naye kyemmanyiko ekitono kiri bwe kiti nti abaana bonna bwe walabye Baritanese abasinga obungi Baritanese abaaliko Iraq, Afghanistan be baana abo bamanye emmundu entono bamanye emmundu ennene bali well equipped ne knowledge ya military, so you have to work quickly okulanga mu dismantling abaana abo kubanga bali well trained ne information y'amagye. Museveni agamba nti ye kati omwami ono ye gwe n'aguwaayo ng'awaddeyo propaganda we ng'amuwadde Museveni. So Mr. President yagadde okutegeeza nti omwami ne bamuyisa okufuna information ekwata ku parade na information yagambye nti abaana bonna abasinga babadde ku parade Baritanese okuva Iraq okuva Afghanistan bonna bagendako mu kuuma emirembe bonna be baana babadde ku parade ezo. Kati yoyo omusajja yensonga lwaki mpuuga bakoze ebintu ebyo. Njagala musooke mumpulirize bulungi nnyo. Tubadde mu kuleebukana gwa ndiga
ogwa litandikano Kizza Besigye mu kooti gye tusookedde no twasokedde genda Luzira mwalabyeko omusajja yewono wa Democratic Alliance tugende mpola twasokedde Luzira president gye yagenza okukola litandikano Kizza Besigye mwalabyeko omusajja ne wa Democratic Alliance no mwalabyeko posti yonna ey'omuntu yeno wa Democratic Alliance nga ga free gundi ba free nyanja wa free Besigye no tugenze mu kooti olwaleero mulabyeyo omusajja yeno wa Democratic Alliance mu kooti olwaleero no tugenze mu kusaba okuba the joint players for freeing for playing for Dr. Kizza Besigye and all political prisoners ne Chairman Nyanzi mulabyeko omuntu yenna owa Democratic Alliance mumulabyeko tebabaddeyo kubanga bano bali mu kusabotage nga buli kimu kati mutegeera abantu betudiringa nabo emandwa mwandike yanika abantu ku makya n'olweggulu nga temujja kitegeera kati kamba tegeze mutegeere bulungi nnyo abasajja bano n'abakazi aba Democratic Alliance n'abasomedde nti bali mabega omuvubuka ono oluswa nembagamba nti omuvubuka ono nabateddeyo ekibuzo ne bagamba twalina wano Sauda Madea twalina Nuwa Mutwe twalina Sweet Apple n'abantu abala bali kusegenya in the beginning n'awangula n'afuka MP n'alaira n'akola emirimu gye luswa yavaawa tewali amanyi luswa gye yava okutakinga over Segirinya kati mumanye ekikulu ekiriwo mwale bulungi nnyo family wakanso kembazze wano kati bali mu kulwana lutalo abakyala ba Segirinya bonna bo bagamba bagenda na wiru ya Segirinya wulira Bannamwandu b'omugenzi eyali omubaka wa Kawempe North mu Parliament Muhammad Segirinya bavuddeyo ne bategeeza nga bagenda okussa ekimu eyaweereddwa bendera y'okuvuganya ku kifo kino ku kibiina ekya NUP Luyimba Zinnalukoola bannamwandu bakulembeddwamu Twakandida eyali ayagala okuvuganya ku kifo kyekimu bagamba nti baabwe yali muwagizi wa NUP Lukulwe nga n'olwekyo okuseeseetuka ne bava ku mulamwa babanga abamuliddemu olukwe ku kasawa akaliranye omuzikiti gwa Mbogo e Kawempe bannamwandu ba Segirinya bana we batuuzizza abamawulire okubannyonnyola lwaki baagadde nnyo okwegatta ku Nalukoola ekibiina kya National Unity Platform bwe kyakwasa bendera Ibrahim Segirinya nga bakulembeddwa Twahira Kandinda naye nga yali ayagala kuvuganya ku kifo kyekimu batubuulidde nti kino bakikoze olw'obuwulize baabwe bwe yalina eri ekibiina kye nga bwe bakwata ekkuba eddala babanga abamuliddemu olukwe omwami waffe yali atambulira mu kibiina kya NUP kati nka bwe NUP yasalawo ne bafuna omu ku babaka gwe bawa kadi era nange nsazeewo ne negata ku kibiina nga saagala kwawuzaawuzamu ekibiina kubanga mwena mumanyi bulungi nti omugenzi Honorable Muhammad Segirinya yali yaweebwa ekibiina kya NUP card era nsaba era mbasuubiza tujja kutambulira wamu mpaka nga tuwangudde. Alright, awe bakyala kati mujjukira ono nvubuka bwe bamala okugobawo ba Sweet Apple omuvubuka ono atakinga over nga yatwala ebintu mu kkomera ebyokulya n'ebyokunywa nga bitwalira ani Segirinya. Ndi wano confirming ku abantu benna basomedde abali mabega wa Segiri abali mabega wa Luswa bonna ba state agent omwana ono yali tasobola kuwona mulimu Muhammad Nsereko mulimu Munyago Mugatu gwa Bata Anita Amongi Mpuga Democratic Alliance mulimu n'abala abali mabega w'omwana ono kati kitegeeza nze I can confirm nti omuvubuka ono amanyi bulungi nnyo enfa ya Segirinya mu ngeri yonna eyajafaamu ewasembayo
Yensonga lwaki nti bwagamba nti era wagira national platform nga amateeka agamanyi bulungi nnyo nti party bwe organizinga debate nga kadi egigabye you follow the protocol nti ogoberera bawangudde. Ye n'agamba yeebuuziza ku bantu b'e Kawempe era atambula n'omuzindaalo ng'agenda ku ground kubanga kye baamugamba okukola. Kati wulira n'ensasagge. Abamu ku bakeyateeka bamugamba ebintu by'omugenzi ayina bizza yaganye. Esimu yani eyo oyo si Alex Ruswa Luwemba si oyo. Bamugambye bati bamugambye gwe musajja weefuge nze muganda w'omugenzi Seggirinya komyawo ebintu by'omuganda waffe oba bitwale ku ofisi za Nuupu ebintu nga bino wammanga. Komyawo ambulance, komyawo engoye, engatto, emmeeza, ebitanda, emifaliso, ebiwandiiko, ebyapa, pikipiki n'ebirala. Ono mukulu kye yakoze yaddidde ambulance ya Seggirinya n'agibulandingamu ebintu bye nga tamaze na kwebuuza ku bafamire na buli kimu kyonna. Ompulya bulungi nnyo nga tamaze kwebuuza ku bantu bonna. Kambajjemu bintu bamubanja. Bamugambye mukulu komyawo ebintu byaffe, ebintu bya Seggirinya. Komyawo ambulance, engoye, engatto, emmeeza, ebitanda, emifaliso, ebiwandiiko, ebyapa, pikipiki n'ebirala. Yaganyo bizza. Ayogera omwamaga amaga. Ogamba otya mwami Mbuye Fred. Kakati omwami ono ndowooza messages ezasembyeyo teyazisoma. Naye nga lujjo tubedde twogeraganya naye. Naye kati yakutta ambulance y'omugenzi Seggirinya n'agisaako ekifaananyi kye, n'asaako ekifaananyi ky'omugenzi n'ateeka ne pulezidenti waffe mu kafaananyi akatini. Omwami oyo yakweka ebisumuluzo, yakweka ssente Seggirinya ze yali aleseewo. Okitegeera muganda wange. Pikipiki honorable ze yali agenda okugaba, diaspora ze yali yemuwadde, omwami oyo tutumanyi gye yazitwala. Okitegeera. Ebyapa honorable yali aguze ettaka naye ebyapa omwami oyo yakola ki? Yabyezza. Ebintu ebyali mu ddwaliro, jjuka eddwaliro balyongeza essente. Naye omwami ebintu byali mu ddwaliro byonna tetumanyi yabitwala. Tufubye okwogera naye abituwe agaanye. Oba yabitunda oba tetumanyiddeeko ddala. Kati yo ambulance girabe yagikutte fojojjezza ku kitebe kya Nuupu kubanga honorable yali wa Nuupu, oba ne bagijjako ebyo ebintu nebeera ng'eyamba ku family. Naye yagikutte byonna n'abikyusa nga tewali amuwadde lukisa. Omwami oyo naye tumulabula tumukwatirirako bwe tuti. Era kano ka audio njagala ssebo katuzanyire ke tumukwatako bwe tuti. Tugenda muyuzaayuza bufi, tugenda mulya bufi. Tumulabula ne sekulabula azze ebintu by'omugenzi si muganda we, yali just muyambi we. Azze ebintu mu family. Tufe tubiyiiza amagezi obyali mu ddwaliro tusobola okukolamu akalwaliro mu kyalo oba abikwata abizze ku Nuupu. Yenna n'awangula Kawempe ebintu ebyo ajja bikwata agambe Seggirinya ayagala okukola eddwaliro. Ebintu bino katubitandiseeko okuzzawo eddwaliro ly'omugenzi Seggirinya. Era n'ero eddwaliro tujja diyita Seggirinya. Era naffe abafamire abaana batalina mirimu bajja kubeera nga bakolamu eryo eddwaliro. Mwami Lumbuye kwegayidde omwami oyo tumukubira amasimu takyagakwata. Yeegasse ne gundi Mpuuga, yeegasse simanya naani. Waliwo n'abaami abaali bamukubira aba NRM simanya Ajati Namyalo yagenda omuwa ssente za campaign. Ajati Namyalo oba omuwulira yagenda omuwa ssente za campaign. Sebo mukulu Lumbuye ne kyakimadde nnyalo okugamba. Ajati Namyalo
yawadde omwami oyo sente za kampeyini era sente zatwala mu bantu za Ajati Namyalo yazimuyisiza. Tulina obukakafu omwami oyo yabadde asinkananga Ajati Namyalo era bamulabako nga basisinkanye ku Popopo Hotel mu Ndeeba ne Ajati Namyalo. So omwami oyo ffe twagala kimu akwate ebintu by'omugenzi abizze ku kitebe kya NUP ebiri mu ddwaliro ebyabadde mu ddwaliro abizze kubanga eddwaliro Honorable Omugenzi Sseggirinya wabanga yali wa kibiina kya NUP kitegeeza ebintu bisobola okuddayo mu NUP yenna n'abawangudde ng'ali mu NUP babikwate babimuwe eddwaliro lya Honorable Sseggirinya alitwale mu maaso. Naye omwami oyo ebintu abyefuze byonna ebintu omuli pikipiki byonna Honorable Sseggirinya bye yali agenda okugabira abantu b'e Kawempe byonna abikwate eba akyabina nga tyabitunda. Ebintu ebirina okugenda mu famire abikwate abitwale mu famire omuli ebyapa omuli poloti. Honorable Sseggirinya yali ayagala kutandika kuwulira abantu b'e Kawempe awo abatandikirewo zi bizinesi naye nga yennyini omuntu yali ayagala kwekulaakulanya. Ssebo omwami oyo ne ssente zennyini yazezibika akolagana n'empuuga akolagana n'oyo akisimanya Ajati Namyalo oyo simanya wa NRM. Ssebo tukwegayiridde vidiyo buno butuzanyire odiyo buno butuzanyire. Ssebo tukwegayiridde mukulu Lumbuye amaloboozi tusaba okatuzanyire. Ndowooza n'omukyalo Sseggirinya omulabye engeri gy'abadde ayogeramu ka vidiyo kano kenkuweereza waggulu ng'agamba abano abalala abeesindewo benoonyeza byabwe okitegeera ssebo. So tusaba odiyo buno buzannye ssebo. Omwami ono akozesa sente za Namyalo oyo Ajati Namyalo n'empuuga. Wano omwami omulala awo wa DP oyo bamuvumyeko ne leero ku gundi ku Baba TV oyo mukaako oyo ne gundi ono yaliko ewe Makinje East oyo bayi Mabiki oyo Mabiki ye bonna ssebo basiikanira ku Popopo era gye babeera buli Lwakutaano. Popopo eyo babeerayo nnyo gye babeera Lwakutaano. So tukwegayiridde mutugambireko oyo omwami ebifaananyi tugenda binoonya era nawe oba osobola nga olina okusobola osindikayo enkesizo zisindikeyo ku Popopo bwe banaaba nga tebakyusizza. Bwe banaaba bakyusizza waliwo we bakuŋŋaanira ewalala ku papaazi gundi awo ku papaazi bba eyo Misa Kisemakula nayo batuulayo. Naye omwami oyo kuva twatandika omusaba ebintu by'omugenzi abizze mu famire oba bitwale mu NUP takyakwata masimu. Owulira ssebo gwe mukubireko yiye ennamba engikuwadde ssebo eri 07 ya Airtel 07 08 58 84 55 yeyo ennamba ye. Naye takyakwata amasimu ga famire ebintu byonna yabizza. Mubuuzizza Ajati Namyalo yaani ye mukazi wa NRM atula ekyaddondo abeera nnyo ku social media yono wano. Yoyo Namyalo yoneera. Yoyo Namyalo. Clarify. Affirm. Standing without ground. As we all accepted that Jaja is still on the way. Yoyo Namyalo.
kati yoyo gwe bayita Ajati Namyalo omukyalo ono wewaffe Busuubizi Mityana ku liti eddene yoyo gwe bayita Ajati Namyalo we Mityana Busuubizi ku liti eddene era yasomera ku Busuubizi TTC naye nkulinze lwoli kyama ku Kyagulanyi direct n'okwata mu free phase tolaba nti oyasama Namyalo nkulinze lwolukwata mu Kyagulanyi ku free phase bwoti n'omukwatako nja kujja Busuubizi ku liti eddene Busuubizi Teacher Training College abantu bajja tegeera gwami nze sinuma muntu nga tolumbye Kyagulanyi ntegezezza abantu ono bamuzaala Mityana Busuubizi era obibya byalimu byokusu yasomera Busuubizi TTC byonna byakolayo mbiri na wano ne mulinze akwate mu free phase bwati ali mpulira olulumbi yenze njogera we Busuubizi bamuzaala ku liti eddene gwe yogera ebintu byo wagira Museveni ne olukwata mu Kyagulanyi mu free phase bwoti bwe papa Busuubizi ku liti eddene ku Busuubizi TTC byonna byakola njabbi kuba ku meeza wano andi bakutenda mu yasama nnyo kulo nja kumpulira lero siri kugwe njagadde kulaga abantu Namyalo kigubadde boogera ne olukwata ku Kyagulanyi bwoti kujja Busuubizi ku liti eddene ndi Busuubizi TTC nja kubuulira abantu lwaki yasamirira bwotyo ekyo nkikubuulidde ate omumanyize kasita mugamba omuntu mba nkutegeezezza bisigadde wana Museveni wo musabebisa ne ko likwata ko lirumba Kyagulanyi bwoti gwe mukazi gwe nkulinze myaka gyonna nkuteeze omwewaze ne mmanyi onootera ndi we Mityana Busuubizi bakuzaala basomera Busuubizi TTC buli kimu kiwakolayo nkimanyi buli kimu gwe lwolikwata mu free phase what ojja kubira dewodati yajja okunyumiza oba ono nalweso yajja okunyumiza kyemukoze gwe nkuwoningiddewo awo tuvuddewo katudde kwono kati awo mutegedde obulungi nnyo buli kimu kitegedde tukyalina obudde njala kubaza nnyo abaana ab'obuwala abatandise okulaba ensi yaabwe ng'ekintu ekikulu mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abaana ab'obuwala batandise okudemonstratinga nga mwagala accountability mwagala obuvunaanyizibwa ku nsi yammwe mwetaga ebyobufuzi eby'amazima n'obwenkanya mwebale nnyo ngenda kuzannya katambi k'abaana abaana babadde mu Eastern eyo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala gwe bawalamu okujja okubeera ku TikTok okulaga ebitundu by'ekyama n'amabeere n'okuleekaana okwogera ebigo by'obuwemu mufune ekyokukola kubanga ensi bw'etabangukamu musinga okufiirwa abaana bano njagala bebaza abaana abawala bali mu kyalo naye mwe muli mu diaspora mutandika okukola ebigo by'ekisiru abaana bano buli abamanyi bambi abanneebalize abaana bano abantu bapalisa tabakubakubera tunini ebiseera kye mulina okwemerera mulwanira eggwanga lyammwe muwoneka amalwaliro ganyu muwoneka amasomero ganyu muwoneka enguudo zanyu abamama banyu bafa babyala abababa banyu bafa bawola mirimu naye ab'okwisomero abantu babe n'okwisomero naye muwola omulimu gw'okola n'okola kakalimo n'akalimo sikatambula okuba abantu abalina amaanyi abalefu by'obuyinza bafunira sente gino bataka bagira eronka ibona baana baabwe ngaise tufa omwigwanga mwezeizo mutambule okumaguudo mwaba okheadquarters mubakobere nti kino ekiseera everything has to end kino okukoma lwaki we call upon all Ugandans, the women, the young girls, and come together to remind this government that no woman, no girl should pay a price to have freedom. No one should pay a price to have free education. No one should pay a price. No one should be arrested to have quality education. No one should pay a price to have medical facilities. No one should pay a price for speaking for their rights. Abanyakasese, abanyabunyujo, abanyabutegigosi babasaba muhangane mulangire mutetukarwanirira ekibikiina kyaffe Museveni aze kakuyimbosi munasi ebitukalaba mwekasese sanzira abantu betukaba bahanga betisimukusisuletookerwa ebisubu tukabo ihali kosa batusimwasi mufiga ekyeku kiza beshize bamubi
maaso tufune emirembe mu kino Uganda ddala mukakasa omulo mulina okubeera osirika ofa oyogera ottibwa ddala wooja olina okubeera Uganda bw'ogitunuulira ekunyumira ng'ogitambuliramu ng'efaanana bw'ekyo nga Museveni akiri waggulu arepeeze constitution yaffe byonna ebirungi bye twalibadde mu nsi yaffe abituggyeeko ebyobugagga ebyalibadde bitutwala mu maaso byonna babyeddiza muyimuke olunaku olw'enkya ffenna tulwanirira eddembe lya munnaffe Dr. Kizza Besigye n'abasibe abalala bonna abali mu makomera bannayuganda bakoowoola this is the time to wake up and fight for our rights and freedom kino kyekiseera kye tulina okulwana mu biseera eby'omu maaso tufune emyembe Viva women power, viva! Viva! Viva Uganda, viva! Viva! Viva freedom, viva! Viva! Viva women speaking, viva! Viva! Freedom, viva freedom! Viva! Alright. Nga sinagenda wayo seriti bahabulwa mutabaisura mutabani wa kale kinsire mzizide nsanga bisibe. Olwali abadde ku kitebe n'abadde bagoberera ku mutimbagano ekibadde ku kitebe kyaffe Kavule ng'abakungu ab'enjawulo bali mu kwogera ebigambo bingi nnyo. Omukyala Winnie Byanyima bazze okwogera olwalala yogedde ebigambo n'abagizayo history ebintu binnajjambaga byonna abyogedde. Naye kano ke kankutte mu babiro mu kawulire bulungi nnyo ngende waayo seeri mu kawulire bulungi nnyo. Okusooka bwe twali mu nsifu yawandiika 10-point program nze ne muganda wange tetwagitayipinga ye yava mu nsiko n'ajja London ng'ayagala okwegatta ne balude Profesa Lude n'awandiika 10 n'atuwa ekigitayipinga n'ateekamu constitution n'ateekamu ebintu bingi bwe twatuuka wano tetwakola constitution ani yagimenya okwo si kulyamu ensolukwe ensi yagigyamu olukwe n'akyusa constitution ey'abantu tetwagikola abantu n'agikyusa yalyamu ensolukwe yalyamu banne olukwe bali abalwana mu nsiku bonna bye balwanira kaakati twabituukako yabalyamu olukwe kaakati ani yandibadde mu ddooka ng'awoza olukwe ogw'olukwe gw'okulyamu ensi olukwe no 7 so tijja mutya ate bw'agaanirawo obudde bumuweddewo ndaba atandise okuleeta omutabanyi omutwe tegukola bulungi Namboze musanyufu namboze mumulabe mabegawo okuba kyakugenda ekijja kutya webale nnyo katonda bakungu Dere drinking jedero engalabi yayiika Windows ekyo ze kibagamba dde wano yayiika Windows yetaga Windows update kati ne mama we oba kati batumuyita tutyono ex mama step mama ex otuba tumuyita tutya ex mama munyanguze otuba tumuyita tutya ex mama oba mungu tumuita tutyo oyo kati kankabaddiremu kati tumuita ex mama ani ex mama ne abanyo mwana Windows ngala byayika Windows teri magizi wala batake bagandika kafwa buzuku muhozi kanyerugaba kafwa buzuku Windows mbiye mu step ne step mother manyi Windows mbiye kafwa buzuku taina madimisa arino nebagaba muteekemu Pentium 1 wa Pentium 4 tekikyakola kubanga ne computer za Pentium zagwa kati step mama naye amanyi mbubuka amadinisa gayika. Alright, kati katugende kansoke mbazeeyo ko katono mu history. Kansoke mbazeeyo ko katono mu history mu bigambo bya Yoseri naye ekisinga okunsisa
kanchigambe mu 7 naje ngaba comrade fenna nembagaba naye revolution tetandika lunaku lumu teba ya week teba ya mwezi teba ya mwaka revolution it's a continuous fight until we gain our freedom. It's a continuous fight until we get our freedom. Mu revolution muno mubera mu different fronts oba ebiwaye byenjawulo birwana mu nwane yabyo ekyo tita revolution. Spark esobola okuwa abantu wonna ne tutandikirawo. Wabula ekizibu kye tulina olwaleero nabagamba we should wait although Ugandans they can't wake up or stand up against Museveni. But Museveni will force them, those Ugandans, to wake up in their slumber. And it is happening right now. Nabagamba nze nina bana Uganda wembalindidde Museveni agenda banyi. Mujjukira omusajja oli Professor Nabwiso. Yagamba Museveni adde okuba maana. Mujjukira Professor Nabwiso gwe twazika omwaka ogwo. Yagamba nti Museveni abatamanyi Museveni adde okuba maana ng'enkoko. Kati Museveni atandise okumanya banna Uganda babanyiza batandise okwesabira. Batandise okwesabira ekintu nabagamba ndawonidde banna Uganda nga Museveni yanoonya abantu abiri mu 7 n'abafuna abasigadde bamwegattako oluvannyuma ebikolobero byali bikoddwa gavumenti ziri kati the same situation bembeera gye tulimu tugenda tandika okufuna abantu nga tomukubidde essimu tomuyise wabula ng'atuuse ku last minute ey'obulamu bwegaga nedda mumbuulire emmundu weeri nga teri gw'ogenda kukubira essimu kujja kwewandiisa kuyingira kutandika struggle ng'ekimulese emandwa y'obwavu n'okunyigirizibwa esusse ku mutwe mulinnye owetulaga ekyo nabagamba kigenda kujja kati amaanyi obusungu abaana batandise okulaga kitegeeza emandwa we najagala etandise okulinnya temujjako kigere nakibaga bajja kuzuukuka ng'embeera banyigiriza bazuukuke bokka lake naafu kitandise okweyoleka abaana batandise okufuna obuvumu nga tojja kubira muntu simu wabula ng'embeera yegenda omuleeta ayingire mu kintu ng'abuuza nti mundu ziri ludda tutandikira ludda wa ne wane babeera mulakiza life tosobola munyumiza ngu waliwo struggle teri ali mulakiza life gw'osobola kubuulira struggle no omuntu yenna anyigiriziddwa ng'ali mu kintu ekisembayo takubuuza tutandika ddi tutandikira waye kennyini kimuforcinga okunoonya solution engeri gye bajjako dikiteeta n'okwenyigira mu lutalo Museveni waatutuusizaawo kati baganda bange concentrate on struggle leave minor issues let us focus okujjako Museveni wembaagalaawo kati abantu batandise okwejjayo nga tolego bagende nti jangu mu struggle olw'embeera tewali malagala tewali malwaliro tewali ssente tewali mirimu babajja ku mataka babasse babatembula babatwalako buli kimu kigenda kuforcinga abantu to erupts volcano ekintu kitokota abantu bangi bambuuziza naye president lwaki abadde n'abantu bano ab'oludda oluvuganya ng'ate amanyamu si balungi kambaweeko kavyu katono nnyo ndyoke ngende mu history oli wano ekigambo kye bayita multi-political parties kitegeeza politics w'ebibiina ebyenjawulo buli kibiina kirina slogani yakyo kirina obukulembeze bwakyo ideology n'endowooza golooza lwaki tewaliwo ekibiina kimu kyokka omuzungu yakikola to divide and rule okuvira ddala ewo nakikola nga to divide and rule so singa tubadde n'ekibiina kimu twandibadde tulina goal emu ne agenda emu wabula yateekawo ekiki bayita multi-political parties to divide individuals mufune disagreements somehow somewhere buli omu alina agenda ye ne birifu ye kati agenda ezo sometimes zikolayidinga nezikubagana kati gwe omuntu ali ku ludda oluvuganya olutufu ng'olina future y'ebyobufuzi you don't engage in war n'abantu abo direct or indirect no gweolina kulaga public nti you are flexible to work with them public neejajinga so si gwe kudderoga nti oyo nomuleke ye abamumanyi Mesa agenda okujja mu kisawo okusamba
nga amanyi buli gwasamba agenda mu kubendo bo nga ne kipa ino kwata omupiira omune ayina techniques z'akozesa okulaba nga ne refiri yewunya omusajja n'asamba omupya bwekito bwe kiri Museveni n'abazungu bakwagala nnyo mu system ya divide kati bakulaba nga mukwataganye aba atya ne mukwatagana okwo ne gomwegase naye buli omu abamanyi ekigendera kyo n'ekyo naye just eno image eyazeewo olwaleero bajjo ekulaga bweti kankikunnyonnyola kitegeere 1 kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunulira omuwaazi amu kitegedde nti tubadde ba political prisoners mu bbanga lyonna nga no one cares in opposition that we have political prisoners but here comes Besigye ne bamuteekayo ne badriving ekintu ne kigaana okitegedde kati bo bali olw'okuba nti ffe twalinayo abantu baffe nobody cared about those people Besigye bwe yazze era bakeyalinza about Besigye fati ne tugamba no we should come together to demand kubanga bade batandise kitupushingira nti we don't care about Besigye nenga nabo tebacaring about our political prisoners kati fene tugamba no okalyanga kaddadde envunyo girya mu katiko nekulina mu coffin ne tuba joininga mu kuba joininga okudimandinga retardikano kiza Besigye kino mu kyemwalabye image yakyo ndala nnyo mu kimbadde musuubira kitya bwe tuba tubadde n'abasibe nga tiri abadde abogera nfu tubogerako ne bateekayo Besigye n'afuuka omu ku bo kiba kitegeeza nti kati tufunye bargaining power eri bano abadde tebafaayo kyokula nti bo badde bakusindiikiriza gundi nga toyogera ku Besigye nga bwe bali bogeredde ku basibe naye kati owabwe bwe yagenzeeyo kibakakatawo nabo okwogera nti these all political prisoners ne Dr. Kiza Besigye kimbadde temunnategeera ekyo okitegeera kati president bw'akiyingiramu kiba kifuna momentum 1 bw'ogamba nti ogenda kuyingira mu kintu kino ng'okireyiminga nti ojja Besigye yekka ng'era ne ba political prisoner nga bali ku same file ezifaanaga ziri identical kitegeeza nti mmwe muba mweraze nti already mwina mission eyammwe mwina kikola uniformly kati kibakakatako okujja mwegatte mu kintu kino uniformly mwenna kye mwali muganya okuyingira mu kiyingire mulumu who gains more mukitegere ekibayita politics tricks mumanyi politics wala ekiga kiri tricks obukodyo mumanyi politics nti ebyobufuzi wabula kiri bakiyita bukodyo bwa byabufuzi politricks abasinga omwenyi mumanyi politics wabula kiri politricks obukodyo bw'ebyobufuzi obukodyo bw'obufuzi kati obukodyo bw'obufuzi kitegeeza nti kati ekifaananyi ekyaffe kitubadde kisiigidde ebbanga eddene nnyo kivuddeyo ku mmeeza kiguddeko kigwiridde ku ani kigwiridde ku Besigye kitegeeza Machete yenkana n'ani benkana kati kubanga bonna bali mu court martial government yemu yebalina misango gyegimu ekyenjawulo nti bali mu bibiina bya bufuzi byanjawulo naye nga bina biwandiikiddwa nti biri mu opposition badde beetaaga omuntu kale nti ayina amaanyi okuteeka amaanyi mu kintu ekyo wadde badde beewalaawalanga okujja okusinkana Kyagulanyi oba okumiitinga okwogera bamusinkanye by all means kubanga yalina amaanyi abasinga obwenyi temwakitegedde ekyo tuyita tricks so si politics gwe mumanyi tricks ndozo kitegedde mutegedde bulungi nnyo so kati njala bagamba nti ebyobufuzi muzannyo munene nnyo goyinza osuubira nti ozanya Kyagulanyi Chanisi ate naakuzanya kibine bye baswekamu ennusu nekikuzanya kikuba coins na kizina ekizimalawo but ani yafunye mu kintu kino mwandiyagadde okimanya 1 bwe nakugamba nti Kyagulanyi yafunyemu oyinza okuwakanamu bwe nakugamba nti opposition yafunyemu
era oyinza okuwakanamu lwaki waliwo gye bayita unification cause ekigatta abantu bonna kyekibadde ekinyusi ky'ekintu kino to unify all political leaders. Why? Mu byobufuzi tugamba there is no permanent enemy mu byobufuzi. Yensonga lwaki nti omuntu asobola okuva mu kibiina ekyo n'ayagenda mu kibiina ekirala ate n'akolerayo byayagala ebyamagero. Kati bwe mufuna unification cause ng'eno buli muntu alina field gy'alinamu specialization. Winnie Byanyima all along abadde ku international level mu UN mu ZANI nga she doesn't care about what is taking place in Uganda. Right now she's on board. Aina international recognition. Kitegeeza ayongeddeko impact. Byayogedde mbiwulidde. Okitegedde. Ne Museveni kennyini kati abantu emyaka gyatuuse mu kitegeeza ne Museveni kennyini atandise okutegeera nti kino nga nabadde sikisuubira kiyabadde asuubira kirala. Kiyabadde asuubira kirala kata kinaafunye kirala. Bwe bakutumanga omuntu mu byobufuzi ali flexible tonoonyanga onoonyanga Kyagulanyi. Kati gwe atamanyi kye bayita flexibility mu byobufuzi gw'ogenda okuvayo yombe ne statement za president. No, president ali so flexible mu byobufuzi bwe. One, bw'omuleetera omupiira takaayana gumuleetere ye amanyi bw'agenda okuyimiriza. Okitegedde? Kubanga kyadde kijja kudebanga nti tefuddeeyo Kyagulanyi tafuddeeyo ku Besigye biki kino yakulaze yagenze ne mu kkomera n'atuukayo nalamula n'akomawo n'agenda ne mu kkooti n'agenda n'akola n'okusaba ne kubeerawo bonna ne bajja bakulembeze ba opposition. Ne buli opposition figure oba leader yabadde awo alina front eyiye gy'alinamu specialization. Abantu bano batuuka ne banga bakooye okukozesebwa. Ekyo kirabye olwaleero kirina bambe kigenda okukyusa kubanga tuli ku kozi ya kukyusa ggwanga. Kankikunyonyola mu kino kibeera abantu bangi babeera mu relationship nga bazirimu lwanagamba nti abantudde lwa mwana naye atuuke naga nti asika mwana kanve mu relationship. Kati na politics wa Museveni bw'ate bw'abadde abadde yakwata abantu bangi nnyo ng'abalina naye abantu batukubaga nti ekintu kiganye kivunze. For instance, teri muntu ategeera asobola kukkiriza bumenyi bw'amateeka Museveni bw'akola okumenya constitution. One, kooti esazeewo nti military court martial teri mu mateeka. Museveni akera ku makya n'avuma abalamuzi bonna. Teri muntu asobola kukkiriza mutabani wa Museveni Muhoozi kuvuma balamuzi kuvuma parliament n'abayita basiru nenga ate abasiru yeetaaga okuggyako ssente okukola amateeka agayamba famire ye. Abantu batuukese bagati bino ebintu nga bya kisiru nnyo tukooyo tuvuluga wadde tubadde nammwe tukooye yesaawa ate public kyeyogera abantu kye bagenda nabo public egamba ki abantu bakooye. Okitegera goloza acha bazanyi bomupiira bateekayo shindigans wano baki bateekayo shindigans bandi bate baziteekayo naye amanyi somehow somewhere waliwo agenda okuzanya data mukuba endoba mukutula okugulu kati wateekayo shindiga kitegeeza akona kuli. N'ebyobufuzi abantu bateekayo shindigazi mbyobufuzi neyegaadinga kati mu kwegaadinga omwo ebiseera ebisinga abantu abasinga obungi babatategeera. Okitegeera bibatategeera. So ngenda baga abakomuledi mwenna mumanyi politics wabula temumanyi politics. Bibiri byanjawulo. Politics mumanyi wabula temumanyi politics obukodyo bw'ebyobufuzi. Era bujja batawaanya nnyo naye ye gwe tugoberera abumanyi era akola statement ng'agimanyi. Njagala ombuulire ku myaka 4 nga nfundikira akanyomero kano ondeetereyo Winnie Byanyima we yali ayibire n'akola political statement nga gyakoze ku kitebe for the first time ever. Olyoka otegeke nti okola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Njaga
Bilibyo nambireke njagala ondetera statement Willy Byanyima yakola nga ziri political against Stephen's government for the last 30 years. Nga bazikoze olwaleero. Abantu batuuka ne bakoowa. Oyo asigalayo nga takyuse nga ye tagenda kukyukira ddala. Kati nga ba DP Block, Smile Democratic Alliance, bo bali ba Nugu Bantoni. Ogula Block nago ntajja ku nyumba njagike mu omula kati bampuuga bamayiga bani ba Nugu Bantoni. Tebasiba politicians abo basabotaja. Okitegeera? Abo basabotaja abo tuvuddoza botegedde bulungi nnyo. So nze mbagambye ekibaddewo kyonna president buli kimu akimanyi bulungi akibala n'abantu badiringa nabo bamanyi. Okitegeera bulungi nnyo. Atakitegedde ojja kitegeera. Wabula njagala ekintu kimu nga nfundikira mu kanimero kano. Njagala tuwe president benefit of doubt mu bintu byakola. One, goba tosobola na kufuga mu muhangu kukontrolinga statement z'okola. Saasira omusajja afuga pate. Goba tosobola kufuga girlfriend wo. Saasira omusajja afuga pate. Gwe kenyini watosobola kwefuga. Saasira omusajja afuga pate. Gwe kenyini boba tosobola kumate simu baji hack ngoba account ya page baji hack nga Saasira omusajja ina pate nga bamukwata ku foot soldier eno bamubega bakola buli kimu nga nabantu batuddemu babota ba trusting nga Musaasire. Trust that gentleman. Musaasire mukatono. Musaasire mukatono. Tosobola kutula ku lukiiko lwe siwa luteso okugula amagi ku kyalo neyo ganti omanyi politics ro nenyo omusajja statement zaako. That is bogus. Omusajja mwa ku kitiibwa at his age ne experience jafunye mu kaseera akatono nayo etiisa abasajja aba balina experience. Oli Aphrodite alina obundi mwolo bubiri statement azikolera mu fear. Aphrodite oli nalwewuba statement zakola jokingire kuba kuyita kujerega niye azikolera mu fear kubanga if you don't fear someone how do you comment on someone when you think that you don't fear? Wherever we move in the world we comment about Satan because we fear Satan. This is an open statement. Everyone in the world comments about Satan because we fear Satan. So whoever comments about Robert Kyagulanyi Ssentamu, he fears him. Period. Okujonga temanyi uzungu temwasoma nga n'oluganda terumanyi. Buli akola statement kuki ng'avuma Kyagulanyi abamutya gwota tewakyo mukolako statement. Logically, omuntu bwajja n'ajerega kubanga aba ayagala kusteeka muntu wansi. Lwaki amuteeka wansi nga atali waggulu? Atali waggulu lwaki wagala omuteeka wansi? Nkubuuza. Lwaki ojerega omuntu omuteeka wansi? Nga settlement gyokola emussa wansi naye ng'emussa wansi ali waggulu. Oba okitegedde logically. Someone ajja mu studio n'ajerega Kyagulanyi ne gwajerega ng'ayagala mussa wansi amugye wa waggulu so singa tabadde waggulu yana beta mu commentingako oba mutegedde bulungi logically. Maana okunywa ku tuzzi tuno. Logically Kyagulanyi ali waggulu buli amu commentingako ayagala mussa wansi so singa abadde wansi tewandibaddeko muntu amwogerako eno kintu kitali psychology. Njagadde obasomesa ebintu bino mbitegeere. Eba kita reverse psychology. Omuntu gwotatya, gwotayinako kintu ky'omutyako lwaki omukomentinga kummalirako obudde. Then when you comment about him, that means he's above you. So you are trying all your level best to put him down. That's why you comment on him in any possible way. Either abusive oba eri awo nga yakumujerega nenga omujerega mussa wansi kubanga ali waggulu kuba babeera tosobola mujerega. No. Mujamu kitegedde olwaleero. So olita down bwajerega Kyagulanyi aba amujerega mujja wa muliko waggulu amusse wansi ne bwabeera wansi tasobola mu commentingako. Osobola okugenda okunywa amazzi g'omuwala nga lwa amazzi g'okutaapu amalungi. Kirugenda ku taapu. Olabira omuntu ng'akutte ekirumula agenda mu mazzi g'omuwala ogassa nekitegeeza agatukula teganako ku taapu tegaliiwo. As simple as that.
omanyize nkuwa example nenkunyunyula engalabi yesobola okutegeera ebintu bino bye nkugamba okitegedde bulungi nnyo how tuvuddewo sigaze eddakiika mmeka dakiika 5 zinaatumala kale buno video mwabulabeko njala bumanyo labo ono ndoza katusookera eno ono yayogera bwatu yali mu kikolwa UN. A freedom fighter may sometimes be forced to use violence. I was forced to use violence against Idi Amin. You must have akugambye a freedom fighter sometimes is forced to use violence as he did during the Amin's regime. Nti omulwanyizi w'eddembe alina waatuuka n'akozesaamu amaanyi okufuna ekyo kyalina. Kyembagambye wali nti Museveni agezaako nnyo tuteeka waatwagala naye tukyagaanye. Naye abaana batandise okutokota bajja gendawo. Eno statement ya Museveni yali mu UN. Kanjikuddiremu ojuulye bulungi nnyo. A freedom fighter may sometimes be forced to use violence. I was forced to use violence against Idi Amin. You must have heard of Idi Amin. But I never hijacked a plane. Never. Kati, nabasomesa logic. Akatabo ka Nairo English course mumwali Kelva Kati ngete eyambadde kati Museveni ekyo takyaki buli lwakwata galubindi n'azijja n'aziteeka n'akanula amaaso mu galubindi bw'ati. Manya abakufumbira abakulima na kutiisa n'akanula amaaso bw'ati. Ngambadde galubindi alisadde wano bw'ati ngolwa abaatiisa lakanga abantu. Ekyo nakyo abantu tebannakitegeera nti kasita kano galubindi bw'anaatami kugira bw'ati abaatiisa abantu kannafyo mu kirabe. Wano yali ayogera mazima kubanga yakozesa violence. Wulira. A freedom fighter may sometimes be forced to use violence. I was forced to use violence against Idi Amin. You must have heard of Idi Amin. But Kati mukyala Aphrodite na Raiso I know animal bubiri. So when we talk about violence, we are not yet there. No. Tukyaliba freedom fighters abakyagobera amateeka n'ebiragiro. But we are preparing ourselves because we have that power. We can, but it's not the solution. Your boss, your former boyfriend, he confirmed that the freedom fighter sometimes he's forced to use violence. Did you copy that? Tugenze kuchina kano kakabazanye. Ulida. I was not a soldier. I was an intellectual. I became a soldier to defend myself and my people against state-inspired violence. Museveni said that he was an intellectual. I don't know when and where, but he said he was an intellectual. But he was forced to join the army to defend his interest and his family. Museveni agamba nti yali mukugu wa kalimagezi yali mu mugezigezi nga talimbi amufuze la simu namaje. Wabula ya joining amaje. Mboku defendinga interest ze n'abantu be. Fenna tetuli ba amaje, but we can as well join. Nkidda mfuna tuli ba amaje, we can as well join. We can as well what? Join. We are intellectual. And so no one is born a soldier. Being a soldier is just to go for training. That is it, you become a soldier. Tugenze kano. What a son does cannot be blamed on the father or on the son, because that fellow does whatever he does as an individual, not as a member of his family, not as a member of his tribe, not as a member of his religion. He does whatever he does, right or wrong, because of himself as a person. Many of you are parents. Sometimes you cannot even control your 12-year-old children. They go and do what they want, contrary to your will. Akugambye nti omwana byakola tebivunanyizibwa ku kitaawe n'ekitaawe byakola tebivunanyizibwa ku mwana. Kitegeeza nti omuhozi byakola byonna mbuyose tabivunanyizibwako era muhozi byakola bye bibye. Naye tugamba nti mwana mugimu ava ku ngozi. Mujjukire mu statement za byanyuma babuulidde ku nfa oba ku bintu history ya mama wa Museveni era gibabuulira ddala ya kitaawe wa Museveni.
nabagamba nti Museveni yali mwaka jabangu mama yali mwaka jabangu era akajabangu ke kali mwana no bonna family oziranga ziri mwaka jabangu mukitegedde bulungi nnyo mwana mujimu ava ku ngozi ulira munnange mbulira gwoyitana ye wattu nkubulire empisa ze bitegedde bulungi nnyo bwe nsuka wano video mbanje onoona mukaba 13 mpeera tujja kusinkana ku Rock 5 naye temwerabira tubanja accountability ya bina mutungo ne sente ddala zeeyongeddemu wadde wakyalo bino by'okubanja tubanja accountability ya bina mutungo sente tukyazaagala kubanga abaatuvumanga webali sente banda tubulira mbalirira yazo kale mukama mulungi ekiseera kyonna ekyula okirinda ekyokya okireka ne kiwula n'okikwasa engalo mukama 13 mpeera video ewedde okujja ku nga mwina kye mungamba yo video ekoze eki video ewedde mulidde bulungi nnyo Amuchala na Raiso Anfrolite kutumiddeko nnyo ddamu olumbe Kyagulanyi kati nja kujja ate information ngekutola mu International Criminal Court ddamu olumbe Kyagulanyi nja kujja information ngekutola mu International Criminal Court kuba government ya mwegenda kuwa you have to pay ebintu byonna bikolobera biwakola singa tekibadde nti muli mu government ojja kukwata abantu bonna bonna basibe information abantu bajirira bandi badde bagita esinga ne kujentadde kubanga je bali no recho mukama 13 mpeera mukama tukumire president waffe ba comrade mwenna nga nfundikira ngenda kusaba boba togenda ku mukolo gwa national platform bwa function yonna ekyambala ekimifu soko okireke ya no muntu akubire simu nga toyin munda mu program yo please tomusinkana ebintu musoke mbyeso nyo currently nenga mutegeeza abaana mutandiko okuwominga kuba kati wetulaga watu si wangu mutandiko okuwominga azure utibani ba political prisoners n'abala basigadde ebisigadde tategedde video eno sivunanyizibwa ku bwongo bongeri joji kwatamu ne byenjogedde sivunanyizibwa ku sivunanyizibwa ko ngejo bitegeeramu nze bivunanyizibwako kale mukama bakuna tujja kusinkana ku Rock 5 mweraba video wedde